Okozo musumba waffe beera naffe bulijjo otulisize mu ddundiro lyo ye watukolera ffe omusumba omwagalwa watugula ffe babo omusumba omwagalwa watugula ffe babo ffe abaana bo tusasire tulungamye mu kkubo naffe ekizibo kyo tukuume bwetubula tunoonye omusumba omwagalwa otuwulire mangu omusumba omwagalwa otuwulire mangu aja gye ndi Yesu we wagamba simugobera bweru nate olw'ekisa ky'otuwonye otunaze mu bibi omusumba omwagalwa tukyuse tudde gy'oli omusumba omwagalwa tukyuse tudde gy'oli. Mukwano gyange abaagalwa, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twebaza Katonda olw'ekisa kye okutulabirira, okutukuuma, okutuwa emirembe wakati mu bitusoomooza. Twagala okumwebaza kubanga atuwaniridde tatulekeredde. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nze omukadde Olijja Ezeekeri nate nga tukyagenda mu maaso n'ekigambo ekya Katonda. Bayibuli kye kigambo ekikulu tetayinza butasoma kubanga ekyo kyatuweebwa nga kirabo okututegeeza Katonda waffe omutukuvu bw'ali. Era nga tukyagenda mu maaso n'ekigambo ky'obunabbi, twagala okukitandika nate nga twogera ku bigambo ebikulu Omukama Katonda waffe by'atukolera, by'atutegekedde, naddala nga tutunuulira ekigambo eky'obunabbi. Nga tetunagenda mu maaso katumale okusaba. Katonda Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, twagala okukwebaza ennyo nnyini kubanga omukono gwo ogw'ekisa gutuwaniridde. Weebale okutuwa ekiseera ekirungi okuwuliriza, era nsaba ow'omukisa abawulira ekigambo kino, nsaba ow'omukisa abakikwata, nsaba ow'omukisa bakitambuliramu kubanga kigambo kya bwesigwa. Era obikkula okutegeera kwaffe n'amagezi, naffe abanaakyogera tuluŋŋamizibwe, ali n'abanaakiwulira baluŋŋamizibwe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gyange, nga tuli ku kigambo kino ekikulu ekyawandiikibwa mu kitabo kya Kubikkulirwa, Peetero alina ekigambo ky'ayogera. Peetero ekyokubiri Essuula 1:19 agamba nti era ekisinga obunywevu tulina ekigambo ky'abannabbi. Mukola bulungi okukiraba ekyo, ng'ettabaaza yakira mu kifo eky'ekizikiza okutuusa obudde bwe bulikya, temunyeenyeekeesa obudde yaka mu mitima gyammwe. Ebyo misomye mu Peetero ekyokubiri Essuula 1:19. Olunyiriro olwo lukulu eri abayizi ba Bayibuli, olunyiriro olwo lukulu eri abakristaayo,
erinnyirira olwo olukulu eri abantu ba Katonda nti era ekisinga obunywevu tulina ekigambo ky'abannabbi. Y'ensonga lwaki ennaku zino zonna tutunuulira ekigambo kya nnabbi, tutunuulira ekigambo kya Yokaana omubikkuzi w'ebyama. Temwerabira nti Danyeri essula y'ekumi Danyeri bamugamba bikka ku kitabo we ogende kubanga kya kiseera kya nkomerero. Naye Yokaana ye bamugamba nti bino ebigambo by'okubikkulirwa, nti okubikkulirwa kwa Katonda kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa, naye n'akuwa malayika akuleetera omuddu we Yokaana. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, Yokaana atubikkulira kakati mu bye yabikkula twagatunuulire ebyo ebigenda okutuuka ku boonoonyi. Nabagambye nga tugenda ku kibonyoobonyo eky'omukaaga. Ekibonyoobonyo kino eky'omukaaga kyo kiyite nti kyekisembayo. Nga Katonda bwe yatonda ebintu byonna, olunaku olw'omukaaga n'abimala, olw'omusanvu n'awummula. Na wano tulaba nga ekibya kino eky'omukaaga ekigenda okuyiibwa ate kyo era kyekisembayo ku boonoonyi. Kaakati kyo kino tekiriiko ng'oba kyo baki, kubanga nabagambye nti okwenenya kwaggwaawo dda. Okwenenya kwakoma ku kibya ekyokusatu. Omuntu yali akyalina akakisa k'okwenenya. N'ekibya ekyokuna, ekyokutaano, ekyomukaaga obudde bwaggwaawo, ekiseera ekyekisa kyaggwaako. Omwoyo Mutukuvu yabaggyibwako. Era Bayibuli neralingirira nti omubi asigale nga mubi, omugwagwa asigale nga mugwagwa, n'omutukuvu asigale nga mutukuvu. Omutukuvu takyasobola kusala nsalo nti ayonoone kubanga ateekeddwako akabonero. Aye n'omwonoonyi takyalina akabonero, takyalina mukisa gwa kwenenya kubanga naye Setaani amaze okumusiba akalipo. Mu kifo ky'okwenenya yeeyongera kuvuma Katonda n'okuvvoola erinnya lye n'okunyiiga n'ebirala. Naye yennyini okuba nga yeevuma. Jjo twalabye ng'abantu bakukazakkaza bakama baabwe abasumba nga bagamba lwaki mwatukaluubiriza, lwaki temwatubuulira, lwaki mwakola bubi. N'olwekyo bannange ekiseera kituuse abantu ba Katonda babe nga basobola mu kiseera kino okwogera amazima n'ogatambuliramu ate n'okuganoonya. Okiwulidde, twasembyeyo nga tusoma Great Controversy peegi 595 paragraph ey'okubiri yagambye Satan is constantly endeavoring to attract attention to man in the place of God. He leads the people to look to bishops, to pastors, to professors of theology as their guides, instead of searching the scriptures to learn their duty for themselves. Then be controlling the minds of these leaders. He can influence the multitudes according to his will. Ebigambo bino byabadde bikulu nabyo. Setaani buli kiseera agezaako okwagazisa, okukyusa omuntu abeere mu kifo kya Katonda, kwegamba ye alabike nga Katonda. Era yakulembera abantu ne batunuulira ba bishops, ne batunuulira ba pastors, ne batunuulira ba professors abasomesa ebyeddiini nti baba baluŋŋamya mu kifo ky'okunoonya ebyawandiikibwa ne babiyiga. Okiwulidde, ne bakitwala nga obuvunaanyizibwa bwabwe bo bennyini ne babitegeera. Olwo Setaani kyakola kwe kufuga oba kwe kuba nti buli mutima gwa buli muntu oba buli birowoozo by'abakulembeze bibaleetera okukulembera abantu nga Setaani bw'ayagala. Kati Setaani ayingira mu bakulembeze, abakulembeze ab'enzikiriza bali be tuyise ba bishops, ba pastors, ba professors of theology. Bo ne baba nga abantu be batunuulira okubaamu obuluŋŋamu. Kakati omuntu mu kifo ky'okutunuulira Katonda n'atunuulira omuntu kweganga ng'omuntu yalinga Katonda.
kubanga yalungamya ekigambo kyagenda okwogera. Era nabadde nabagambye nti ensonga lwaki ekkanisa ya Seventh Day ffe tetulina ba bishops, tulina abakulembeze abatukulembera. Nabagambye nti ekkanisa ya Seventh Day yaba representatives. Okiwulidde ensonga lwaki buli kye tugenda okukola tumala kukiteesa mu nkiiko mu church boards, then ne twebuuza Katonda, ekigambo kya Katonda ekitukuvu ne kitulungamya nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Era Katonda bw'aba tayogedde kuyita mu kigambo kye, faawo tetulina kye tugamba. Gwe ne bw'oba ng'oyagala otya, ne bw'oba n'amaanyi gatya, tukigaana ne tugamba ekyo si kituufu. Era abantu bajja kugaanira ddala, bajja kweyongera okugaanira ddala singa wanaabaawo omukulembeze ayagala okutujja ku kigambo bw'atyo bw'ayogera Mukama. Naye mukisa omulungi gwe tulina, abaweereza baffe abatukulembera balungamizibwa Omwoyo wa Katonda, era ne batukulembera naffe okwongera okutunuulira mu byawandiikibwa. Bo omulimu gwabwe kutukulembera, naye tebatufuga, tebatulagira, tebatuleetera kintu kiryawo nti ekiti bwe tugamba. Ffe tutambulako bw'atyo bw'ayogera Mukama. Naye gwe omuntu bw'oba ng'ogamba tetujja kukufaako gamba, naye ffe tujja kutunuulira bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bw'otukulembera okutegeera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, awo tutambula naawe. Naye bw'oganze bwe nti bwe ŋŋamba, awo nga tugaana. Kubanga omuwandiisi ono omukyala Ellen G. White atugambye nti abantu bajja kutunuulira nnyo ba bishops baabwe n'abakulembeze baabwe abalala n'abasomesa baabwe abalala. Bo be baba bababeerera Katonda. Naye ffe ekyo abakristaayo si kye tutambulirako. Njatunuulire ekibya kino eky'omukaaga. Agamba nti ow'omukaaga n'afuka ekibya kye ku mugga omunene Fulaati, amazzi gaago ne gakalira. Ekkubo ly'abakabaka bava ebuvanjuba liryoke liteekebweteekebwe. Ne ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota, ne mu kamwa k'ensolo, ne mu kamwa ka nnabbi ow'obulimba, emyoyo emibi esatu nga giringa ebikere, kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olukulu olw'okulunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ne gibakuŋŋaanyiza mu kifo ekiyitibwa mu Lwebbulaniya Armageddon. Olunya olw'15 lwesisomye lwolaba nga oba ng'olina Bayibuli lwolaba nga asisomye, luli mu bracket olugamba nti laba njija ng'omubbi. Aweereddwa omukisa atunula n'akuuma ebyambalo bye, alamu okugenda obwereere era baleme okulaba ensonyi ze. Olunya olwo tujja kuluddira, lukulu nnyo nalwo tujja kuluddira. Tujjukire lwaki agambye nti bwe yafuka ekibya kye, ekigambo kino kikulu, nti bwe yafuka ekibya kye ku mugga omunene Fulaati, amazzi gaago ne gakalira. Twamaze okulaba nga ekibya ekyokutaano baakifuse ku ntebe ey'ensolo ey'obwakabaka bw'ensolo. Ekyo twakirabye bulungi nnyo. Naye kaakano ekibya eky'omukaaga kyo kikaze omugga Fulaati, nti ekkubo ly'abakabaka ab'ebuvanjuba oba abava ebuvanjuba liryoke liteekebweteekebwe. Mukwano gwange twagala njatunuulira ebuvanjuba, then tutunuulire n'omugga Fulaati. Obunnabbi butugamba ki? Tuddeyo ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo mu Matayo essuula 1 olunya olusooka n'olwokubiri. Agamba Yesu bwe yazaalibwa mu Besirekemu eky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka. Laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi nga bagamba nti ali ludda w'oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalabye munnyenye ebuvanjuba ne tujja okumusinja. Ekigambo ebuvanjuba mu Bayibuli kikulu era ne Setaani naye agenda kikozesa. Setaani naye agenda kukikozesa ebuvanjuba. Ate yakikozesaako bwe twatunuulira mu Ezeekyeri 8 ng'abasajja basinza batunuulira ebuvanjuba. Ne Setaani naye amanyi ebuvanjuba, era ensonga lwaki abantu basinza enjuba. Era Ezeekyeri yatugamba nti basinza enjuba nga batunudde ebuvanjuba.
kwegamba omuntu aleme kwawulawo nti kino kikyamu. Era bategeeza nti akalombolombo k'okusinza ku Sande basande gye kava. Era oli bakugamba nti ne Yesu abajja okumulaba era basooka okumulanga nti azaaliddwa bava buvanjuba. Nolwekyo enjuba kikulu ako nako kakwakulizo Sataani kaateekawo. Naye Yesu Kristo abasajja abajja okumulanga abagezigezi, abalala bayita abamagi, abalala bayita nti balaguzi, ekibayisa abalaguzi si kirala naye bagezigezi abaali basomye entambula y'emunyenye ne bagamba emunyenye eno eranga nti waliwo kabaka azaaliddwa ow'Abayudaaya. Abayudaaya baali bantu lyali ggwanga kkulu nnyo mu mawanga n'okutuusa ku ssaawa ya leero tulina kyoyinza kulikola kisingakaawo. Ggwanga lya Katonda lyalonda okutuyisizangamu ekigambo. Katunuulire mu Ezeekyeri essula 43 olunyiri lusooka olwokubiri agamba ekitiibwa kya Katonda kyalabikira okuva ebuvanjuba. Awo oluvannyuma n'antwala eri omulyango ogwo ogutunuulira ebuvanjuba. Kale laba ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri nga kijja nga kiva mu kkubo ery'ebuvanjuba, n'eddoboozi lye lyali ng'okuwuuma kw'amazzi amangi, ensi n'emasamasa olw'ekitiibwa kye. Olunyiriri olwo lututwala mu kubikkulirwa gye tutunuulidde ekibya eky'omukaaga nga kiyiika nga bakiyiwa omugga Fulaati ne gukala, bakabaka bava ebuvanjuba balyoke bateekebweteekebwe. Mu mazima bw'otunuulira olunyiriri luno lututwala ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Agambye ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri ne kijja nga kiva mu kkubo ery'ebuvanjuba, n'eddoboozi lye lyali ng'okuwuuma kw'amazzi amangi, ensi yonna n'emasamasa ekitiibwa kye. Olunyiriri olwo lutuwa obunabbi nabwo obwongera okututegeeza kiki ekiri ebuvanjuba. Genda nange tutunuulire mu lubereberye mu kutonda, tutunuulire omugga ogwo gye gutandikira, n'erinnya ly'omugga ogwokusatu tuli mu lubereberye essula 2:14, n'erinnya ly'omugga ogwokusatu Kiddekeri, ogwo gwe guyita ku mabbali g'ewaasuuli, n'omugga ogwokuna Fulaati. Mujjukire nti ensi eno ezimbiddwa oba yatondebwa n'eweebwa Oluganda tukiyita ensonda nnya, naye Abazungu bo bakiyita ensonda, nabo Abazungu bagera east west north south, naye Omuzungu Omuganda yanguwa aba Bayibuli yanguwa okukiyita ensonda nnya, corners. Okiwulidde? N'olwekyo omugga Fulaati gye tugutandikira. Naye njagala okutunuulira olunyiriri lw'ekkumi lugamba, omulubereberye essula 2:10 lugamba omugga ne gusibuka mu Edeni okufukiriranga amazzi mu lusuku, ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe 4. N'olwekyo omugga bwe twogera omugga Fulaati guba gwa kufukirira. Obunabbi tugenda kubulaba ng'omugga Fulaati ekigambo ekinene lwaki gukala, kubanga gubadde gufukirira. Nabannyonnyola nti omugga be bantu abayinza okuba abatono awatali bangi ng'ennyanja bweba n'amazzi nga be bantu abangi. Kaakati naye ng'abantu bava mu byalo ne bagenda mu bibuga. Era bwe tubadde tutunuulira abagezigezi baava ewaabwe ne bajja mu Yerusaalemi ne babuuza, ne Fox ne batuuka ne Beserikemu ne babuuza mu bibuga. N'olwekyo kati omugga guno ogubadde gufukirira, ogubadde gutwala amazzi mu nnyanja ne gukala. Mujjukire nti abantu ba Katonda twabalabye nga bo bakuumiddwa. Naye kaakano abantu abatali ba Katonda mu kiseera kino bayitibwa erinnya omugga Fulaati ogubadde gufukirira ekibuga ekinene ekikulu Babuloni. Mujjukire Kuulo bwe yali ng'agenda okuwamba ekibuga ky'e Babuloni era yayita mu mugga guno, kubanga omugga guno guyita wakati mu kibuga ky'e Babuloni, guyita wakati mu kibuga ekyo. Kakati mu kiseera kino Babuloni ye Iraq. Naye Kuulo bwe yali ng'agenda okuwamba obwakabaka obwo yajja omugga n'agutema n'aguwugula ne guyita ebbali, ne gutayingira mu kibuga kubanga ekibuga kyali kiggale
era bayita wansi mu mugogwa abasajja b'ekibuga baali ekibuga bakigadde nga tewali asobola kiwamba nga ne balya ne banywa ne batamira ne bagangayira n'abaserikale ne baga buli omu n'anywa bo bano kye baakola ne bajja ne batema omugga ne baguwugula ne gukala ne bayita mu mugga ne balyoka basanjaga buli muntu. Nolwekyo omugga Fulaati obunnabbi bugutulaga nti ekyo kikulu nnyo olwo ng'amazzi tegakyagenda mu kibuga Babuloni ne kiba nga kyonna kyonna kiwambibwa. N'olwekyo n'omugga guno Fulaati obunnabbi bututegeeza nti gugenda kukala. Era omugga ogubadde gufukirira ogubadde gutwala abantu mu kibuga Babuloni kaakati gukaze era bwe gukala kiki ekibaawo. Okukala kw'omugga kitegeeza nti abawagizi ba Babuloni tebakyaliwo, obwakabaka bw'ensolo tebukyalina bawagizi. Ekiseera kigenda kutuuka tugenda kutunuulira eddako tujja kutunuulira mu kyokuyiga ekinaddako tujja kutunuulira ebikere, tujja kutunuulira obusatu obw'ebikere. Setaani naye alina obusatu obw'ebikere nga buvaawa mu gusota, mu nsolo ne nabbi ow'obulimba. Kati omugga Fulaati gwe gubadde gufukirira era nga guwagira era ng'ekibuga Babuloni kifukirirwa, naye omugga Fulaati gugenda kukala. Nga bwe nabagambye ku Amerika, ekiseera kigenda kutuuka ekale eba nga tekyasobola kufukirira obwakabaka bw'e Babuloni obw'omwoyo kale kati kiyite nti obw'ekikaafiiri, kuba bwe nagamba obw'omwoyo mujaga nti obw'omwoyo mutukuvu obulungi, naye obw'ekikaafiiri. Mikwano gyange abaagalwa, Yesu ategeka okujja ne bamalayika be bakabaka abava ebuvanjuba bagamba nti omugga Fulaati bwe gunaakala gujja kuba guteekateeka bakabaka abava ebuvanjuba obalyoke bajje. Era omugga okukalira aboonoonyi balibulwa ekyokwogera, buli omu ng'anoonyawo okuddukira. Mujjukire ng'ennyonta ekuluma tosobola nakwogera kigambo. Nolwekyo omugga guno bwe gunaakala, obuwagizi buno bwe bunaakala, abantu baakubulwa ekyokwogera. Katunulye ku Bikkulirwa essuula eno ey'omukaaga olunyira 12 okutuusa ku 17 lugamba bwe yabembola akabonero ak'omukaaga, jjukira nakire kibonyobonyo kya mukaaga omugga Fulaati okukalira. Katutunuulire ne mu Bikkulirwa essuula 6 olunyira 12 okutuusa ku 17. Bwe yabembola akabonero ak'omukaaga ne ndaba era ne waba ekikankano kinene, enjuba n'edduugala ng'olugoye olw'ebyoya, n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi, n'emunyeenye z'omu ggulu ne zigwa ku nsi ng'omutiini bwe gukunkumula amagu gaagwo nga gunyeenyezebwa empewo ennyingi, n'eggulu ne liggibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa, na buli lusozi n'ekizinga ne biggibwawo mu bifo byabyo, ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi. Ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'Omwana gw'Endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse era anaayinza okuyimirirawo. Bakabaka b'ebuvanjuba nga batuuse, ensi yakukankana. Mu kibonyobonyo kino eky'omukaaga ng'omugga gukalidde, ensi yakukankana. Naye waliwo ekigambo kye njagala oleme kwerabira, gwe ogwawa. Agambye nti bakabaka b'ensi. Bannange bakabaka, abafuzi b'ensi tebaagala kukkiriza. Ndowooza mwawulidde ensi omuliraano bwe gwaweze okusinza, gwaweze ekintu kyonna kye bayita okusinza. Era omuntu okukulaba ng'olinnye mu kkanisa, mu kereziya oba mu muzikiti, oba okusinza kwonna okuli public, oba okubuulira enjiri kwonna okuli public, we bakutwalira mu kkomera. Era musabire ekkanisa erudda awo ku muliraano, mugisabire. Ate ekyo ntandikwa butandikwa. Nabagambye kwegamba ekiseera ekyekisa
kigenda kiggwako. Mikwano gyange abaagalwa, waliwo ebintu bye tuwulira tutafaayo naye ekiseera ekyekisa kigenda kiggwako. Omwoyo Mutukuvu anaatera okuggibwa ku nsi, kubanga omukulembeze bw'atuuka okugamba nti abantu temuddayo kusinza, musinzize ku ssimu. Abaagala okusinza musinzize ku ssimu, kasita muzirina mukonekitinge, omuntu abeereko waali, abateeke ku Zoom, mutandike okusinziza okwo. Naye saagala kuddamu okubalaba ku kkanisa. Oyo omwoyo aba amaze okumuvaako. Omwoyo aba amaze okumuvaako. N'olwekyo abakulembeze b'ensi, omugga Fulaati bwe gunaakala, ensimbi ezibawaga nga ziweddewo, amaanyi agabawaga nga gaweddewo, baakukankana. Wulira, n'abalangira baakukankana. Wulira, n'abagabe, abakulu b'amagye. Bw'oba ng'ompulidde ng'ogwa mu biti ebyo, essaawa y'okukankana weeri, essaawa y'okudduka weeri. Wulira, n'abagagga, abantu abalina ssente, okusinza baakuvaako, bajja mu nnaku enkulu zokka, bajja mulabirizi nga alabiseeko lwazzeeko kuba kyali alwe balabikako. Kwegamba abagagga Setaani abaleetera obutamenyeka mu mitima gyabwe, n'ab'amaanyi abalina amaanyi, na buli muddu n'ow'eddembe mbu ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja g'ensozi. Naye nga nabyo babyegayira bwegayirize, bannanga amayinja mutugweko, mutukise obusungu bw'oyo atudde ku ntebe, nga nabwo munnange nga tekisobola kukola ekyo kye bali babasaba, nga tekisobola kukola, kubanga tewali asobola kuyimira mu maaso ga Katonda. Ng'omugga Fulaati gumaze okukala, era bwe gunaba gukkalidde, olwo ensi yonna egenda kubeera mu kikankano. Amakanisa gonna agaawaganga Looma oba Babuloni, abantu abaawagiranga enjigiriza y'Eruumi, nga bwe bagambye nti Protestant, ensi zonna ezigwa mu Protestant zikkiririza mu kigambo kimu kyokka nti Roma kye yateekawo tewali agenda kiwakanya. Y'ensonga lwaki olaba abantu bali buli wamu abayigiriza, bannange era Sande lwe lunaku lwa Katonda olutuufu, bannange Sabbiiti yavaawo, era Sabbiiti abasinza ku Sabbiiti Abayudaaya bakola bino na bino, era temubikkiriza. Kagamba enjigiriza enkyamu zirina okukalira, zijja kutuuka zikalire. Era njagala otandika okwetegereza, zaatandika dde okukalira. Akabonero akalaga nti omugga Fulaati gutandise okukala. Si ekyo kyokka, ebiduula byonna abantu bye beeyagalirangamu nga balowooza nti basinza Katonda birikala. Abantu bajja kwewuunya ng'amakanisa ge babadde bataddewo ag'amaanyi, cathedrals. Olulimi nalwo si lwa Bayibuli, lwa cathedral. Cathedral nalwo si lulimi lwa Bayibuli, tuzimba cathedral, lulimi si lwa Bayibuli. Naye bagenda kulaba nga cathedrals zikalidde, omugga Fulaati kigugwanira okukala. Mukwano gwange abaagalwa, Yesu ng'agenda kujja, waliwo ebigambo omuwandiisi ono ayitibwa Ellen G. White byawandiika mu Great Controversy, peegi 640 paragraph eyokusatu. Nja kubisoma. Naye agamba, soon there appears in the east a small black cloud. Nti ebugwanjuba waalabika akale akaddugavu. A small black cloud. Ebugwanjuba waalabika akale. Mujjukire nti omugga Fulaati bwe gukala guteekateeka bakabaka abava ebuvanjuba okujja. Kaakati bano ye Kristo ng'azze ne bamalayika be. Onannyonnyola atya? About half a size of the man's hand. Nga ekitundutundu ky'omukono gw'omuntu, akalebe katebe kaali kenkana. It is the cloud which surrounds the Savior and which seems in the distance to be shrouded in the darkness. Nti kajja kuba ekire kino kijja kuba nga kyetoolodde omulokozi. Ekirabika ng'ekiri ewala naye nga kyetooloddwa ate ekizikiza, naye nga ate kifaanana ng'ekire. The people of God know this to be the sign of the Son of Man. Abantu ba Katonda bo bajja kitegeera butegeezi
okununulwa kwabwe kutuuse omwana w'omuntu ozze. In solemn silence they gaze upon it as it draws near to the earth. Nti mukasirise batunula waggulu ne balaba ng'akale kano kongera okujja ku nsi kasemberera ensi, becoming lighter and more glorious, nga buli dakiika kongera okwaka ate nga kwa kitiibwa, until it is a great white cloud, its base a glory like a consuming fire. Era ng'agamba nti oluvannyuma kijja kuba ekiro ekinene ekyeru eky'ekitiibwa nga kifaanana ng'omuliro ogwokya oba ogumalawo, and above it the rainbow of the covenant. Era waggulu wa kiro ekyo tujja kulaba musoke ow'endagaano. Jesus rides forth as a mighty conqueror. Yesu ajja ku kiro ekyo ng'omuwanguzi ow'amaanyi. Singa bwe yali ng'omuntu ow'ennaku, not now as a man of sorrows. Ku mulundi guno tajja kujja nga luli bwe yajja omuntu ow'ennaku to drink the bitter cup of shame and woe, nga saze kunywa kikompe kiro ekyokuswala n'ennaku. He comes victor in heaven and earth. Ajja ng'omuwanguzi ku nsi n'eggulu, to judge the living and the dead. Nabagambye omusango guno gwe tuyita executive ajja kujja ku mulundi guno ng'azze okulamula abalamu n'abaki n'abafu, kubanga lwe twalaba nga yalala ebitabo nga bibikkulwa, abafu nga baleetebwa fayiro zaabwe nga zijja. Ku mulundi guno bw'atyo bw'agenda okujja, tujja kwongera okukyongerako, naye katunuulire lwaki olunyiri luno lutugamba nti wagenda kubaawo ate emizimu emikakali nga Yesu anaatera okutonnya ku ttaka, ng'omugga guno gukaze, wagenda kufuutuka emizimu esatu emikakali. Gye mbagambyeko nti bugenda kubeera obusatu Setaani naye bw'agenda okuteekawo. Bayibuli etugamba mu Kubikulwa 16:13-14, naye ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi ow'obulimba, emyoyo emibi esatu nga giringa ebikere, kubanga gy'emizimu gy'abaalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okukuŋŋaanya eri olutalo lw'oku lunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Setaani agenda kukola bwezingire ku ssaawa eyo. Mbagambye nti abantu bano kati bakyalina mwoyo, naye kati bakola nga balalu. Agambye obukulembeze bw'emirundi esatu, obukulembeze obusooka emizimu gino giringa ebikere gyava mu kamwa k'ogusota. Oyo ye Setaani agenda okukola ku kye bayita omwoyo n'ebyamagero ebingi ebinaakolebwa. Setaani okugira mu bantu abaafa ne yeeraga nti azuukidde, ebyo Setaani agenda bikola. Ebyamagero bigenda okweyongera. Abantu kati bonna amaaso bagatunuuliza ebyamagero. Abakristaayo amaanyi tebakyagatunuuliza Katonda, tebakyagatunuuliza ku bulokozi, n'amaanyi bagatunuuliza byamagero. Tebamanyi nti ensi eyonooneka bwonoonesi, ate abantu ba Katonda bw'abeesigwa bajja kuguma bugumi, tebagenda kutunuulira byamagero ng'ensonga. Ensi tekyayigiriza ku Kristo ng'omulokozi, naye eyigiriza byamagero. Ebyamagero, omuzimu guno oguva mu Setaani yennyini gutunuulidde byamagero. Mikwano gyange abaagalwa, era omukyalo ono Ellen G. White mu kitabo gye bayita Great Controversy, peegi 589 ayogera ebigambo bwe biti: through spiritualism, Satan appears as a benefactor of the race, healing the diseases of the people and professing to present a new and more exalted system of religious faith, but at the same time he works as a destroyer. His temptations are leading multitudes to ruin. Ebyemyoyo, okuyita mu by'omyoyo, emyoyo. Era kati nabagambyeko nti ennaku zino abantu basomesa kye bayita inner man, nti mu muntu mulimu omuntu omulala yagenda mu ggulu. Guno omubiri bwe gufa gugenda mu ttaka, naye inner man ye n'agenda mu ggulu. Enjigiriza eyo kati buli ku luguudo kweri, buli kanisa mweri.
Tina Sataani agenda kulabika ng'alinga alwanirira olulyo lw'omuntu mu kino agenda kukozesa okuwonya endwadde ku bantu. Bannange nno ddala ebyamagero ebimu tulowooza mbu bya bulimba, ebirala gye biri. Setaani agongobaza omuntu n'amukulembera n'amuleeta mu ssabo ly'eddiini. Omuntu ne bamusabira ne bamukangakanga ne bamukuba mutwe n'awona. Setaani ekyo akikola. Era nga mu ngeri endala eno ajja kuba nga ateekawo oba ng'ayitimusa enkola eno y'eddiini zino ng'aziyitimusa. Kati eddiini etakola byamagero ey'abantu tebagyagala gisoma, baagala okusinza Katonda mu kkanisa ey'ebyamagero. Naye nti mu ngeri eno Setaani ajja kuba ng'akola engeri y'okubazikiriza, era ekikemo kino kijja kulembera abantu bangi okubazikiriza, okubasaanyaawo. Ebyamagero, buli muntu atunuulidde ebyamagero, abantu baagala ebyamagero naye nga biva mu Setaani. Dragon oba omusota nga muvaamu omwoyo ogufuluma okulwanagana n'abantu ba Katonda babakyuse nga Setaani akozesa ebyamagero. Then ensolo twajogeddeko bwe bwa paapa obukulembera eddiini zonna, ng'obuwangwa bukuzibwa okusinga ebyawandiikibwa. Obuwangwa obulombolombo bannange obanga yalakikkiriza ddayo akatambi, genda ku YouTube, genda ku TikTok olabe enziika gye baaziikamu omusajja mukulu oyo paapa, ojja kukakasa nti yali ejjudde obuwangwa okusinga obukristaayo oba ekigambo kya Katonda. Ekyo kye kikulaga nti abantu abagoberezi ate bamativu, tebeenyegenya, tebayinza kutunagamba naye bino nga si bya bukristaayo. Era mukwano gwange mpuliriza ng'oli wanzikiriza ezifaana bwe zityo, nkukoowoola olemme okutuyingira mu bibonyoobonyo bino. Nkukoowoola jangu weegatte ku kkanisa emu ey'amazima etaliimu bino bya buwangwa, etaliimu busamize, etatwala bya buwangwa ng'ensonga enkulu n'etwala ekigambo kya Katonda nga kye kikulu. Abantu bano ensolo eno erina okulaga obuyinza okukyusa amateeka ga Katonda. Amadiini gonna ne gakkiriza obuyinza obwo. Era bwe nali nga nnyonnyola nti ensolo eno oba obwa paapa, mwetegereze, bwe njogera obwa paapa soogera ku paapa. Paapa muntu. Naye obwa paapa system bwo tebugenda kuvaawo. Paapa asobola okwenenya n'agamba bino si bituufu, kubanga title gye bamuwa bagiwa muntu. Naye waliwo kye tuyita obwa paapa, papase. Obwa paapa bwo system tejja kuvaawo. Naye bwe butuula ne buteesa, bulina luli twalabye nga bagamba nti balina obuyinza obusinga obw'ekigambo kya Katonda. Ekyo si kituufu. Ffe tutambulira ku bwatyo bw'ayogera Mukama. Then tulabye ensonga endala, waliwo nabbi ow'obulimba. Nabbi ow'obulimba ono kwe kuva ku mazima. Obuprotestanti obwatandika nga bugamba nti buwakanya, naye kaakano waddayo dda ku kikolo kyabwo, ku maama waabwo. Era enzikiriza nnyingi nnyo ezifubutuka mu Buprotestanti kaakano ezitula ne ziteesa n'obwa paapa oba n'obukatoliki nti kaakati taata ogamba ogamba otya, kati leero kapya kikootuwadde, leero ye n'alyoka abaana bange kambagambe kano. Nabagambe bwe yayita ensi yonna mu lukiiko oluteekateeka ensi nti olwa environment katukole bwetyo, ensi n'ebigirimu, ensi erina okufaanana bweti, ensi era abantu bajja. N'olw'ensonga eyo tuteekwa okutunuulira nti enzikiriza zonna ezigwa mu Buprotestanti kaakano zikulemberwa omuntu omu. Era okusomesa n'okukulaakulanya enjigiriza enkyamu esimbidde ku Bukatuliki. Kaakano eddiini zonna zaayitibwanga nti ziwakanya, nakati ezoogera nti ffe tuwakanya zaddayo dda. N'omukulembeze waazo kaakati ali omu.
ebera mu kitabo kye bayita Great Controversy page 588 paragraph esooka egamba the Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. Mu America eddiini zonna ez'obuprotestant zaakugolola omukono gwazo zisale ensalo nazo zigende mu spiritualism okusinza emyoyo negifuuka emyoyo. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power, and under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Mu ngeri endala mu bwangu nti eggwanga lino eddiini zino nga zisinzira mu America zaakukwatagana n'amaanyi ga Roma, era amaanyi gano ag'emirundi esatu obwegafu bw'emirundi esatu bwe twogeddeko mu nsi eno bujja kukwatagana ne Roma balinyirire eddembe lyonna ery'obuntu. Kati olwo ng'omuntu akyasobola kwesalirawo. Y'ensonga lwaki n'ekibi ekyokutaano kyayiise ku ntebe y'obwakabaka bw'ensolo. Mikwano gyange abwagalwa, obusatu buno bwe bunaakwatagana ogusota, ensolo ne nabbi ow'obulimba, abantu bonna baakubula. Mikwano gyange abaagalwa, tutunuulidde ensonga zino nga Setaani agenda kukola omulimu gwe ogusembayo, ng'abantu ba Katonda bo baakukuumibwa wonna oba oli ne bw'ona oba oli omu, kubanga tulabye nga Setaani agenda kutwala abantu bangi ng'akozesa ebyamagero. Era kaakano sooka otunuulire ebyamagero bikoleddwa kanisa ki? Anaabikola asinza Katonda oba asinza amateeka gava Babuloni oba Roma? Mikwano gyange omwagalwa, ebintu bino bizibu. Njagala nkuwe quotation esembayo egamba bweti eri mu Great Controversy page 588 akatunda akokusatu nti the line of distinction between the professed Christians and the ungodly is now hardly distinguishable. Ekintu ekyo mukiwulirize bulungi. The line of distinction between professed Christians and the ungodly is now hardly distinguishable. Nti omusittale ogubadde ogwawula abantu ba Katonda abeesigwa abaatula obukristaayo bw'amazima n'abo abatasinza Katonda oba abatali mu bwa Katonda. Mu kiseera kino kizibu okwawula. Ako mukawulire, kizibu okwawula. Kitegeeza nti n'abantu ba Katonda babadde abeesigwa bayingidde obukaafiiri. Abantu abadde abeesigwa mbagambye omwoyo agenda aggyibwa ku nsi. Obubonero obutulaga ng'omwoyo aggyibwa ku nsi. Church members love what the world loves and are ready to join with them. Abantu ba Katonda ab'ekkanisa baagala ensi kyeyagala era beeteefeteefu okwegatta nabo. Nabadde njogera ku bigambo ebinene ebibaddewo mu nnaku zino 31 Desemba, ekiro kya 31, ekiro ekitandika 1 Januari n'enkeera Januari 1. Nabadde ndaga kaakati abantu ba Katonda ababadde abeesigwa bangi nnyo ababadde abeeteefuteefu okwegatta ku nsonga eyo. And Satan determines to unite them in one body and thus strengthen his cause by sweeping all into the ranks of spiritualism. Mikwano gyange, Setaani amaliridde okubagatta bafuuke omuntu omu alyoke abanyweze, alyoke abawuuba abayingirize ddala mu ranks za spiritualism ba mu nnyiriri ez'abasinza emyoyo. Papists who boast of miracles as a certain sign of the true church will be readily deceived by this wonder working power.
obwa papa obuze bwewaana olw'ebyamagero ebikolebwa ng'akabonero akalaga ekkanisa y'amazima buli bweteefuteefu okulimba nga bukozesa amaanyi gano. And the Protestants, having cast away the shield of truth, will also be deluded. Nti n'eddiini z'Oprotestant ezibadde zirina engabo ey'amazima ebakingiriza nabo bagenda kulimbwalimbwa. Papists, Protestants, and worldlings will alike accept the form of godliness without the power. Obwa papa n'Obuprotestant n'ensi nabwo busatu bajja kukkiriza engeri eno erowoozebwa nti esinza Katonda naye nga terina maanyi. They will see in this union a grand movement for the conversion of the world and the ushering in the long expected millennium. Mikwano gyange abaagalwa, abantu bano bajja kulaba ng'obwegafu bwabwe gwe mugendo ogukyuse ogw'ensi era ogugenda okubaleetera okuzikirira oba okumala emyaka 100 kankikyuse bwe ntyo nga tebanazuukira. Mikwano gyange abaagalwa, ekiseera kituuse okutegeera nti essaawa eweddeyo, ekiseera ekyekisa kigenda kiggwaako, omwoyo omutukuvu agenda ava ku nsi. Mikwano gyange abaagalwa, kiseera kyakwerwanako tusobole okweyawula mu nsi, kubanga ensi enaatera okuggibwako ekisa. Bakabaka bava ebivanjuba batuuke. Mbaagaliza ekisa kya Katonda ekirokola, mbaagaliza ekisa kya Katonda ekikyusa buli muntu akyuke. Tuleme okulimbwalimbwa, okwegatta n'obukafiiri, okwegatta n'emizimu egy'esatu egiringa ebikere. Mukama atuwa akaseera tugenda kwogera ku bikere ebyo nga bwe bifaanana n'ekigendero kyabyo nikye binaakola. Mbasabira Katonda abanyweze, mbasabira Katonda buli muntu w'olabye obadde otandise okuyingira ensi, kubanga Ellen G. White agambye nti abantu ba Katonda babadde ab'amazima ab'ensonga bagenda kwegatta nga banoonya ebyamagero, nga banoonya ekitiibwa, nga banoonya okumanyibwa, nga banoonya obwegafu okwegatta n'ensi. Era Setaani agenda kuteekawo buli kikolezebwa kyonna okutuusa ng'omuga guno gukalidde ate nga gutandise nagwo okukala. Naye bakabaka bava ebuvanjuba Kristo okujja asange nga ffe tukuumiddwa nga tukwekeddwa wansi w'ebiwawaatiro bye. Kisa kya Katonda kibakuume ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Mukama omuyinza w'ebintu byonna atwagala, tusaasire otusaasire. Buli awuliza ebigambo bino ku Prime Radio, buli abiwuliza ku YouTube, buli abiwuliza awantu wonna nga waliwo abimugambye, abitwale ng'ensonga enkulu. Mukama kyekiseera kyotulaze nti kaakano olukolobozo lwawula abakusinza ab'amazima n'abatakusinza mu mazima luzibu okulabika. Neffe Mukama kalulabike nga buli atulaba ategeera tuli baweereza bo, kubanga abantu ab'ekkanisa beeyongedde okuyingira mu bukafiiri. Ababadde ab'amazima beeyongedde okuyingira mu bukafiiri. Mukama tusaasire, saasira abantu bo, saasira ekkanisa yo, saasira abantu abakusinza, ffenna otulokole. Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nachamo kuva ku Yesu kakano njija bibi byange binkoyesa Mukama njija Mukama komawo berenga mukwe onkwate kumukono komawo jo
joni Yesu koyo kubungeta saba okudda nesige chisa choka ganjija joni Mukama komawo berenga mukwe omkwate kumukono komawo joni Mukama gwe subi lyange kanjije joni